Nebaza bonna abavudde gye bava ne bajaziika afaana embuga. Era omulama gubeera ogwo nze gita gwe omulama gwe nnyimiriddeko bakadoko tubeera omuntu omu nyakoojo ebyo bibe byoyogera. Nze sina gwe nvuma nze sifumangako afande kulayije afande Nalweyiso mwagala nnyo Nalweyiso oyo gwolaba yambeerawo okuva mu safe house Nalweyiso yanzijayo. Nalabye abantu bennabadde suubira nga mayina abamu baafu naye nga bansiko ngani afande Lukyamuzi yali siginala wa President Museveni mu nsiko kati yakola mu by'ettaka President Office ng'ali awo obadde omanyi yafa ndudde nange mbadde kupirikapirika nalabye afande Nalweyiso ku myaka 19 gy'amaze nga tayalaba gita nagenze ne mubuuzaako mwasisinga naye ekigambo kiyasoose gita onvumira ki za mama ngangu gwe mama w'eggwanga naye bakuvuma ne mugambe eze ng'ambe ezo abakuleta eŋŋambo bakulimba nanga gita tuzze kuziika ofisi yange ogimanyi ojja kujja tukole ki twogere konze kale oyo ne mulekaawo afande kaya tugamba omugenyi omukulu yabadde afande Nalweyiso nkale Lieutenant General then Major General afande Kayanja then Major General mulala afande Kiwanuka era be balinga ababadde bakiikira omukolo kakati abakulu abalala babadde waawo afande Ngobi Kano Ngobi atukuziza maje muno parade discipline ya maje byonna awumudde Kano yabaddewo wabaddewo afande Agnes Musoke yali muka omugezi Sabata gwowulira yali mukyala we naye wansiko kyana mugumu yabaddewo wabaddewo afande Sande akuyira Masaka Barracks yabaddewo wabaddewo afande Nakabaale bamigadde bonna abantu bakyana mugumu abadde bajjuddaawo emyaka 5 gye twamala mu nsiko mu Kisubi gisinga ginana muzeyi gyafuze loita ku bitogo loita ku manzi ku bisamba twaita ku musamba muzeyi tuvaana emigadde wena damu n'okuddako emigadde ne tusala bano bagenda okuba kabamba last muzeyi n'atuka eggalamba nagasale musale londa mubolonda bakadogo bange bonna baleke netutegera ne muzeyi twaita ku kisambo ku galamba abana bagwa mbana nga tulina Museveni oyo akimanyi we ya faintinga mwenna mbebaza afande Kiwanuka omutima ogwo afande Jeno Kayanja omutima ogwo afande Nalweyiso watulaze naye ffe tuziika bannaffe naye ani ajja tuziika n'olwekyo tubeera omuntu omu tukole ekyo owulidde munaffe bwafa tutegeezebwe ate be tufa abaveterani nga Kano afande Kulayije please media eraga omusajja oyo n'ebyafaayo bye nga bali mu service abasajja baakola ne twabaddewo kantu konna nagataliko nadi nagataliko ngambe bana embuga wuno ne nagataliko nfufu mbuga talabika media ya UPDF eveyo Kano yafudde mugende w'obulenzi mugende ewekako mukwate such a coverage mugirage mwogende omusajja mutuyite bafagita bapirika twogere ensonga zino gamba omusajja yakola omusajja yali amaliba omusajja yakola bwati Gwanoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Nsanyusa okulaba kale mukolo Kisubi akabanga kaweze naku zino mbadde ndudde okulaba essebo kyekitambula mbuuliza ku bannayuganda. Bannayuganda mwenna tubalamusizza bannayuganda batufollowinga bannayuganda bawaddeyo obudde bwabwe ne bafuna data waabwe ne bagenda ku mukutu gwa UG update ogwa mukulu Kisubi okulaba nti bafollowinga bakadogo kubanga fomu muli twagukoleeza twatandika bubi naye kati we tuli bagumu kubanga tufunayo ba Kano tufunayo ba Major tufunayo ba Captain tufunayo ba Lieutenant ne ba Sergeant
kopolo ba private kwegamba bonna ndaba enjogero eryemu ko ketwawukana kuba nti no bwe twatambula formation zaali zanjawulo kubanga fena twatujja Kampala twatujjako government yali etta abantu kwegamba yenga President Museveni n'abantu 27 omumuli nabo gwe bakoleeza ate ne beegattako ffe n'abalala ba intellectual kubanga waliwo abaava Makerere waliwo abaava wa basobola okulaba nti tujja tulabe nti tukola ki tujjako abaali batta abantu era President Museveni nga ekibba obululu nga ye mulama gwe yateekamu n'agamba nayingira ensiko lw'ensonga eno nayingira ensiko lwa kino kubanga naffe bwe yajja mu nsiko ate yatuliisa enjiri kubanga ye yajja n'abantu be naye bajja eruweru kuki kulya nte kulya nkoko kulya nkwale kulya maliba kyali ki kati enjiri eyo naye n'agituteekamu naffe ntulaba nti lazima yali ku mulamwa era ntusobola okulaba nti twatuuka e Kampala n'olwekyo kugamba nze kinsanyusa nnyo okulaba nti mukulu Kisubi abantu bajja wano n'abagamba ate muzze ku kintu nange nali kadogo naye ngolaba essajja kkulu kubanga nalaba Sebalamu okufuna akafaananyi ke nali sisuubye nakusoma omuntu yampaliza akafaananyi ali bweru nangamba oyo muganda wange naye mumunoonyeeko Sebalamu agenda okujja wano ng'essajja ddeni eyali omwana omuto nga kati musajja asajja kudde walaba Katende walaba akafaananyi ka Katende buno obagaba ku Republic House obwakafaananyi ka siringi bolaba Katende nga tuyinza kukkiriza nti ye Katende waliwo akali akaana kankubidde esimu okuva e Kasese ka Budala akali kambadde Budaloni kalina akawala akamyufu era ndowooza kali mu gurupu eyo yayita Kasese mwalimu Afande Karati mwalimu Afande Nalweiso mwalimu Bannasaazi Basefaali ndowooza nako kayingira kubanga kava Kasese kakonjo intake 85 kati mulimu Bakano Kabanyolo ize Kano kwa intake ya 85 bafande Jimwezi bayiteeyo bafande Sejjusa abantu bangi balwejema baani neko gamba nako nabadde manyu bakaafa ngimbandi awo juze jita gotula gwe chairman wa Bakadogo nange njale president antunulemu buli omwaka abiri omuntu kubankati kubantu mesko mukulu Kisubi tusigaza abantu aba otakulimba tuina genocide tuina Muzeyi Museveni otegeza kinti abantu babiri bebasigaddewo ate namwe mukyaliwo okubeerawo kwaffe ffe bali abasobola tujjukira ate abasobola okugamba nti naye gwe okaabye nnyo osula mu muzigo ku myaka egyo yes tusula mu mizigo kandi ate nebeerayo bali bannaffe abataali mu nsiko abagamba mbu sente twazoonoona naye bw'ogenda obala ekibalo n'omugamba mukama wange gwatandika ne sente mmeka omusaala gwo ogusooka gwali gutya n'omugaba gwange gwali 2.5 naye nga ndi ku lutalo ogugu wakolamu ki ye nagamba nze olwazifuna n'atandika okusiikirawo chapati gwafuna chance kyesika chapati kwegamba waliwo okuduula neffe tumanyi gye twava ate ekintu kyokugamba nti Bakadogo mukaaba nnyo era waliwo abakulu abagamba nti mwagana okuddayo okusoma waliwo nabakola comment awo ne bagamba president yagamba mugende musome mwaddayo bannange president bwe yalagira okuddayo okusoma it was a message all units all commanders brigade commanders division commanders nejjukira wansi eri waliyo naffe abaali batufuga era owulira nti bakomanda bagenda embalala olwokuba nti yayagala Kadogo we n'amugjayo n'amuzayo ku Westcourt ebiseera ebyo byonna wano president agenda okulayira abalwejema baani abakulu bonna abajjano ffe twabeera wali ku KCCA nga APC ziryawo biki byonna message ejjeyo okuba parliament okusindika ennyonyi ekube parliament genocide natugamba please take position biki baana bato bebali Westcourt ngaki abakulu bonna ba genocide batujefunze baani nga buli omu ayagala Bakadogo yenga ayagala bw'aba atambula yeye abanga sekanolya nenge no wansi bwana buto okay nkitegeera ekyo manyi jita muzindaalo guno kasita gumutunulamu esebo ebigambo biba bingi njagala kumanya mutambula mutya sofa nga Bakadogo bolimu Bakadogo bendidinga Kisubi era bolabye tugenze tutambula kubanga abantu basoma bagamba Kisubi va mu office otambule ogukoze esigamba nti tugenze Bakka tugenze Mende tugenze Mbafande Katimbo tugenze wa kati
nabo bonna kati ngafane kati muyandagambye anze sibera mu kamera bakama bange bajja kundaba bubi naye olw'ennaku gyayitamu ate nga yali akuyira abaana abato mu ssomero ate nga yava mu ssomero okuyingira obuyeekera kubanga yava masuuliita n'afande Jacob Asimwe endowooza oli yava mu primary Jacob n'ava mu secondary naye najja n'abaana kubanga abayeekera ebiseera ebyo abayeekera nga bagenda ne babeerayo n'emmundu zaabwe naye nga tebalina wazitereka ne bajja mu dormitory z'abaana ne bateeka wansi omifaliso naye ng'emisana bw'oyita mu masuuliita abantu bayimiridde atuwire eri abayeekera amagye gassa abantu egundi naye ng'ate abo be bayeekera bwe buziba ne bagenda mu dormitory z'abafande Jacob Asimwe headmaster ne bajjayo ebyuma byabwe ne bagenda bakola okiraba n'olwekyo tubadde tutambudde bulungi mukulu Kisubi era abakulu mu magye omulamwa balaba nti Jita gwe natandika gutambudde bulungi waliwo abagamba ntuvuma naye nze ndowooza waliwo abagamba nti ebigambo bya Jita birungi nti era ebimu ebisinga bituufu nti naye olulimi omanyi nja kutegeeza mukulu Kisubi weegererezenga nnyo ebintu bibiri omuntu ow'enjala ng'enjala emuluma amwegenderezanga nnyo omuntu ayina ebbwa omwegenderezanga nnyo olira kubanga omanyanga nti nno omuyambyeko ku bbwa eryo naye buli lwanatunanga ku nkovu ng'agamba naye Kisubi ono singa teyali Kisubi enkovu eno gye mulaba alina kye yakola kati n'omuntu w'enjala omwegenderezanga nnyo twajja nagamba saba enjala ennuma mbadde nsaba onyambe ku njala naye nfa sebo ofangayo nnyo nolaba koyina n'omugamba sebo genda olye emmere lwaki oleese ebintu ebyo ebintu ebyo biri mbireese lwa nsonga gye tuliko ey'abakaddogo owulidde ensonga y'abakaddogo weeri kati abantu abatuvuma abagamba nti nze Jita wendi kati n'okwogera kwange ku kamera njogera nga gye bayita mu luzungu bagiyita trauma obulumi yadde enkuze kati nina abaana nzadde abaana naye nina obulumi obulina bannange kati twagenda emmende walaba afande Golola afande Golola yali civilian afande okugenda mu nsiko afande teyayagala n'agamba nze kangene nyingira obuyeekera yakwatibwa bukwatibwa musajja nga yevugira kimotoka kye ne bamugamba emmotoka eno givuga ogitwale wano yasibira mu kampu za buyeekera era okutuuka eyo n'afuuka omuyeekera kati akuba mu ttooki n'agamba nayingira ntya obuyeekera nakwatibwa bukwatibwa Golola emirimu gye nakola mu nsiko n'emirimu gye nakola okuyiga ebikompola biki nabiiga lwaki babinjigiriza naye nafunamu era wawira bwe yagamba manja General Museveni manja General Sale bantu aba kati nze Jita Musoke neŋŋamba nze wendi nga Jita Musoke manja President Museveni olina akubuuza omubanja ki n'omugamba nze nasooka kuba mwana muto saali muyeekera naye neesanga nga nfuusa omuyeekera naye mu buyeekera bwonna Yesu twatuleeta mirembe nga bagamba emirembe ejjajja ate mwagala ki naye ate waliwo ate emirimu gye nnakola mu magye egiŋŋambisa nti President Museveni mubanja okusinzira bye yaŋŋamba ne bye twayogera nga tuli babiri twago lyakubuuza nagamba naye gitogamba obanja President Museveni omubanja ki ne mugamba bye twayogera tewaliiyo nze ku lwange nga tusinkanye kati mugamba naye muzeeyi wansuubiza kino nakino kati bwe mba nga sibifunanga myaka 2 nina obulumi bwe ngattako obw'ensiko nga ndi mwana muto n'ebyaŋŋambibwa ate ekiwundu nekikola ki nekisajjuka n'olwekyo nze sina gwe nvuma era kyakoze bulungi nti bwe twabadde mu kuziika tujja tutuukayo omukulu omu bwe mmaze emyaka 19 nga simulabako nafunye chance ne twogera ne mubuuzaako era yasoose ne nagga Jita lwaki onvuma ne mugamba bwe mba nkuvuma wakolawo action ki lwaki ogamba mukulu Kisubi ne tutakwogerako naye nze njogera ebyo bye mmanyi nti nno gwe wandibadde obiteeka mu nkola naŋŋamba kale twazze kuziika omanyi ofiisi yange ojja kujja twogere ekyo nenkyebaza mu myaka 19 kuba twakoma kulabagana 25 nga zze mu kkomera gyendi aŋŋambye Jita tomanyi bano bonna boli mubalabe bwe ki ekyakututteyo ne mugamba noonya akasente kange kale kange neŋŋambe president okugamba president okuva 25 okuva lwe yamugamba president amanyanga nti Jita bansiba ne koloje yanteeka amanyi bamugamba nti natolokayo era nafa president kyamanyi naye oluvannyuma yategeera nti Jita mulamu president akimanyi nti Jita mulamu n'olwekyo bakaddogo omulimu mukulu Kisubi ogukoze ne bannaffe bookyaza bano bwe mbalaba nga mbadde sitege nti baakyadde
nfaayo okulaba nti mbanoonyereza baba mbaleka essimu zaabwe n'obabuuza bannange muli muti embeera egamba ki kakati juzi bwe nga nkola ku bintu byakasakwa natambula mu bakulu eyo kubanga nze sina kyentya kyenkola sikola buyeekera nkola okulaba nti bannaffe bandibadde bulungi nga naffe bwe tuli kakati kati nembategeeza nembagamba nti nakuŋŋanya bakadogo ekitali kibi kubanga ffe twemanyi kati abaana abaddeyo ne basoma embaala beemanyi nga bo naffe abaasigala eno mu pirikapirika mu ntalo twemanyi kubanga abaana bonna bennina leka nkubiramu kwekisubi teri yaddayo n'asoma okujjako nsereko bw'abanga yali akuŋŋaanya abaana ng'awandika ekitabo kye waliwo yalemererwa n'atoola amannya nga 30 n'agampa n'aŋŋamba jita ate gwe omulamu ogwo gw'oliko mulala naye nnyambira ku baana bano kubanga nze mbadde nakuŋŋaanya abaana bano nga mpandika kitabo era nga nkuŋŋaanya abaana bano batwala pulezidenti naye abasinga bonna twali nabo mu kadogo naye ebintu binnemeredde kambeesinga ku kitabo kati gitanga bw'otambula ku bintu by'abakadogo amannya gaago n'agamba kitali kibi kubanga abo baali bakoze ekibiina kyabwe kya fonkada fooma kadogo nga bwe kyali kiyitibwa naye nze ne ŋŋendayo ekawanda ne ŋŋamba nsereko ekintu kyemukola kirungi era nange mbadde nze twegatte kadogo naye ate bwe nti mulimu basivilian mukuŋŋanya bakadogo ne basivilian mugende wa president muze yajja babuuza basivilian be baani nga sibamanyi bajja batya okuba bakadogo ye n'agamba nsereko nti baafunayo ssente walwafane waddo mukulu lwabwe ogwo omuko ne maama kaboyo ye babaweerezayo miliyoni 5 za saako n'abagamba kabateekemu basivilian ne mugaa kati oba ogamba kugenda wa president ne saako eyo gye mwakola muze yajja kubuuza basivilian bajjamu batya ne mugaa kakati nze fonkada yamwe sigiriimu era ngenda kuŋŋanya bakadogo bemanyi nti ba historical ayogera ebigambo 2-3 nga bamutegeddera kubanga ffe twemanyi campusi z'ensiko zakola structure etegeera buli muntu era buli muntu aba amanyi nti nali mu Nkuruma nali mu Kabaleega nali mu Lutta nali mu Abdunasa nali mu Black Bomba nali mu Muwanga nali mu Ndurani omuntu ayogera 2-3 n'omugamba afaanawo yali ani bwe twagenda okuwamba bagaba ebibinja wali mu kibinja ki tugenda okuwamba wawambira wa olidde ebibinja muba mwetegeera twetegeera kati awe nabasingira olidde kakati bali be bamanya nti nze nnwanyisiza fonkada batambudde mu office bagenze wa Madam Kaboyo kubanga Madam Kaboyo agenda okubeera wali mu annex namusinkana ne munyonyola buli kimu n'agamba mwana gwe bwe bati kukiwa president amanyina wajoli najjayo ku kamera ngeno ne bankwata buli kimu muzeyi ng'alikola alayira n'aŋŋamba gita kyengenda okuyamba ngenda kukwata akatambi kano nkatwala wa president awulirize ebyoyogera Mama Kaboyo bwe yavaawo ngenda okulaba bamuwadde obwaki owa Minister Luwero ne ŋŋamba nga bamuwadde obwa Luwero ate kati afuse direct nani ne muzeyi Museveni okuva le yankwata nga muzeyi alayira siddangamu kuwulira ddoboozi lya Madam Kaboyo kakati nabeera bano baperegesi abatambula olira abatambula nga bagenda mu z'ofiisi kubanga bafunayo akawogo n'okulimbalimba kuba noli omukyala namubuuzizza maama ani akugamba nti nkuvuma kubanga kamera ndaga akatambi nga nkuvuma bwe mba nga njogedde point ne nkukoonako nze mba sikuvuma naye mba nnambika nti afande gundi kakati bwe bajjeewo agamba gitanga akuvuma ku mikutu naye wali ofuddeyo n'otekinga action oba n'ogamba nti gitatoddamu mukyaza nedda kale kasatu ajje ziika mbuga ojja kujja mu office twogere finished wetwakomyawo kakati bali ne batambula kati lumu ne bagenda ku seemwayo eyo ne bababuuza ebababuuza nti bakadogo kati banga seemwayo ebeera suspicious tuyira mwogera bakadogo mwagala kujjako gavumenti obuzibuliridda kubanga ekintu kyabakadogo kiraba in terms of the army kiri militarily bakadogo si bajjita tuli balwanyi tulina namba z'amagye but question is yes jita ne bakadogo obo mu magye mwavaamu mutya nti abakadogo bennina bakoowa naye nza okubamba amanyi n'embeera oluusi bakama baabe bafrika nkubwire bakama baffe bonna abaafa baafande Lumumba baafande Stanley Muhanji baafande Lyaŋŋombe baafande Kakubampanga Kigozi baafande baani abaafa awaawo ka muntu biki omukulu olwafanga abaana nga bakomaawo bamanya amanyi gakoze eki
kubanga oli atubereddewo nga taata kati afudde okay amagye gakomawo abaana bonna bali mu operation zonna nze mmanyi bangi era bagenda obuuza mu magye muno abaali besikoti ba Lumumba baluwa bali mu byalo abaali besikoti ba Stanley baluwa tebalabika kubanga mukama waffe abadde atubeerawo akoze eki afudde eyo kintu kyaliwo naye abakoti bakitegeera olidde kati mukama wange afudde nava naye mu nsiko mbadde naye tulwanye naye entale za buli kika kale saa zino bw'obuuza ne mugamba abaali besikoti ba Lwejema baluwa twava ntugenda e Rwanda Lwejema besikoti be yayina kuba Lwejema ye muntu yayina 110 nga 10 zonna zijjudde besikoti webuze saa zino bo baluwa ye mu magye muno eyali escort wa Lwejema nga ali ku lanka ya brigade oba kanalo tewali abana bonna Lwejema lwagenda ne bagamba mukama waffe agenze agende ne bava magye nje ne bagadduka siboka mugisa muntu uyu atulage besikoti be baluwa eri tumwine yatambula ne convoy simanye koma kuno paka wa atulage ba bodyguard bayi tumwine baluwa yafa venye bye kufa badende Land Rover ne motoka emu lero linga aliko ame commander convoy ekoma kuli etumwine uyaze ame commander Genosale ekolo wana akubulire yana besikoti bo baluwa esazi no sanga bankojo osanga barashidi tobamanyi na kubamba tobalabangako naye ngo basanga mu operations so ensonga eno erimu etambudde naye erina abamu abalowooza nti ebigambo byo byabusagwa eri bagamba byabusagwa eri abaate abaali badde babajja mu kizibu ekyo naye ate ekizibu ky'abakadogo nze mpidde bajenera abamu abagamba naye abaana abo gita byayogera bituufu twabadde mu kuziika nga bakulu bonna bampangalo handshake gita okoze omulimu gita bale nnyo gita oleese kino kati baba veteran bagenda kutuziika eddwaliro bagenda diteeka bali ba veteran olaba gita ekintu okikubye konze ni kikuba lw'ensonga kubanga nzisina kye simanyi ekintu kya pension mu magye ekintu ky'abafu okubaziika kiri mu administration ekintu kya pension mu magye kiri mu administration kubanga records yetwala pension omuntu bwafa mu magye declaration form okuva ku ground ejja mu records nenkwata personal file yo nenteekamu form evuddewa mu kibinja gy'obadde problem ebonyabonya amagye kati n'okulaba nti abantu bali eyo abazadde tebafuna pension kiri ku administrator ababeera mu bibinja amagye ne gafa ne batatuusa bubaka nti Kisubi yafa kakati bambi omuzadde ali agamba naye banne omwana wange yafa naye nga sifunanga baite batekinga action ku informinga nti gita yafa ani basigaze erinnya lya gita ku perero nga sente zange bakyazirya okyaba kakati time bwe yajja okugamba nti balwanyisa ghost soldier mu magye bali abakulu kye baakola baakusuulanga busuuzi tewali message yalaga nti gita yafa kati ne bagamba drop ne badropping abantu nga 5 one to drop tewali ene message yalaga nti gita yava atya ku perero eno olaba omuzannyo bwali kati records tekumanyi kati gwo muzadde gwoje bannange maze emyaka nga 15 mwana wange siddanga mummulaba so kati ekyo mukizanyeeko mutya kakati bwe natambula mbakulu nga ntambuza mukukasakwa ndaba n'eri andaliwoni kati abakulu ne mbategeeza nti nina bakadogo 15 baali baana mu magye twali bato kubanga nze ndi ku baana abato okuva ku myaka 9 paka 17 biro years twali tusaana kukola magye naye obuyeekera bwe bwatuusa okukola ki obuyeekera kubanga obuyeekera kirala n'amagye kirala genda ku nsonga n'olwekyo ne baŋŋamba kati gita genda olondemu abaana bonna batafuna pension otuwandikira amannya ago kubanga ne munagende wa president era bikomawo waffe ate president ajja tunyiigira nti abaana bano babonaabona leka nkubwire kino ekintu kye tuliko nkulu Kisubi muzeyi n'atusinkana bw'ati ayita CDF oba joint chief of Sambuza baki bana abaana bali bweru ani yabajja mu magye gange yate muzeyi omanyi ekyadizate nakijjawo era mukimanyi why they are not paid. First of all, they are orphans. Kakati sokukololisibu kakati nze gita gambo bokigatta mu kikololo era tekijja vaayo kakati nze gita ebintu byenjogera abantu babirabanga nze abalwanyisa kubanga bibakwatako twayogera wane kugamba nti President Museveni yajja kyo kya disaster
nenkugamba abaana yabasonyiwa naye no wa UPDF yakola application yayingira amagye gano bwe banamukwatako nga ya deserting bajja musiba 7 years maximum naye bana abaana lwakuba nti President Museveni ne General Sale bintu biri vabale era bana bagamba tetulina buwandiike era abaana basinga batyo okuvaayo naye abasinga baga afande gita wabaya ayogedde sobo wali otambula banga mapandiika abaana ne bampa ne format yobba wandiikamu ne bibogerako ne we yakoma okusavinga basobole okumubalirira sente ze n'omufulira akatabo era process eyo na typinga document ngenda gitwala kwa tubadde mu byakufiirwa ngenda gitwalayo wa abali concerned bagiperuzinge balabe omaze okubafuna bonna nina abaana nkaaga mwaba abantu bafuna sente ate mwaba bakadogera ninamu abali bafuna sente era amanya ne bagastopinga kati yo category eryawo ate mulimu abafuna nga yawumula 9 ng'afuna emitwalo 87 naye nga president yagamba abo nabo bazze ku salary empya naye bakoze forms bazijjuza terika sente kati ndowooza olaba kati weakness eririddawa kati bali abali concerned be bali bagitanga abakomeera emisumaali ne bagamba gita atutta olw'okufuuka kuvuma bunvuma mbayingirira olidde kakati ne babeerawo ne bali baperegesi abali batambula mu office ziringa bajjajjayo obusente bajja babuuza naye sente z'abakadogo ze mwatwala ziriwa era omwami oyo yejjuze yantakinga Nyakojo nayogerako naye mabi nimuga Nyakojo twandikoze ekibiina ky'abakadogo Nyakojo yakwata Nyakojo bwe mpulira ewa Fande Sale oli Nkojo waliwo Nyakojo Ismaili bamugoba mu magye basoka ne bamusiba nga ngende eruzira namusanga bombo ngende okuddamu omusanga ate ne musanga emakindi ne bamugamba osusse nnyo katugobe mu magye ne bamuwa dismiso naye ate musanga bitu by'abakadogo ne mubuuza bakugoba mu magye kakale tuka mu maaso ga president ng'akubuuzwa wavaamu otya ogenda munnyonnyola otya era muzeeyi bwabula dismiso aga osanga ndooza wakwata embuzi y'omuntu kakati nze kategole ezitambula nazo kati juzi ngera kulaba gwe gita ovuma nnyo kulayije ovuma nnyo nalwayiso ne mugamba avuma okuva wa afani kulaje yayogera ebintu bye gwe wamulumba n'omugamba no gita bagamba zoranka zaabo n'agamba yes gwe bobereka mu BC abaalimu be balimu era wamubuuza bingi n'atuka kumulamu naganze gita kyemumanyiko kiri eki simuyinako buzibu ne gita bamusiba gita bayalaba president gita bamugoba mu magye naye nange kinnuma gita amagye yagava mbubi ebigambo ebyo bisatu nze mukulu kisubiri kankubulire bwetuka mu maaso ga president ku iso ezo satu ziriko okuwandika page 10 wanga president ajja kubuuza gita ani yamugoba mu magye ate muzeeyi omanyi ate ekyo kukoso gita ani yamusiba eruzira gwe nateeka ekkololo ate yagenda yabba enkoko gita ya meetinga president waliyo gwakyogera kati ebyo nze nnyinza obiddamu naye nga mbiddamu mu kifo ekituufu awali CDF awali CRF afande Kayanja Muhanga bw'otuuka ewa Kayanja Muhanga ajja kugamba gita mutuufu mu buli kimu owulira kubanga afande Muhanga amanye ebizu byange okuva mu jati nga ndi mu safe house nga lieutenant afande Muhanga amanye ebizu byange nga ali mu military police nga commandant era yajja n'agamba gita akola kiwano baba tugamba wasejjusa nze negati ne sejjusa tujeko mu 7 kuki naga mujje wano gita ne baleeta emmotoka ne banteekayo ng'omulambo ne banvuga ekakiri nenda bye boogera byonna ne mbigaana ne banzaayo ng'omulambo ne bajja banziza mu bankweka mu barakisi ya Kayanja nga ye tamanyi agenda okunsanga ng'ate bansudde eri mu detention kanja n'angamba ate gita baakusiba koze bafane tofaayo fuluma ebweru olyosimbe genda okola emirimu ebweru obonabona bwe Kayanja akimanyi kati gita gwe baliko nabo aboogera mbumbavuma nze sina gwenvuma naye ndi ku mulamwa obulumi bwempitamu ne kadogo munnange bwayitamu ne kasakwa kyobula ntambuza ebintu bya kasakwa ne birira mu layini era nga bwe bya kasakwa bwe byafa ne kasakwa bibiri byona bye byandibadde naye only that format ne bannaffe bandibadde banoonya bakasakwa abanoonya bakasiriivu abanoonya weebali naye tewali fe tetulina nnyo kintu kyetwagala kinene kiri awo only that pensoni yaffe tuweebwe kale nga nze ku saidi eyange nina bye ŋŋamba nti president Museveni mubanje
ne bakadogo ne bagamba naye nedda muze naye yekube mu kifuba twamubeerawo twayiwawo omubiri eddoboozi nani erijja olaba n'endala ba veteran kubanga ekintu abakadogo kakyavudde mu bakadogo nekigenda mu ba veteran so mutambuza ekintu kitambula bulungi nnyo ono eyafudde yabaddaani eyafudde yabadde afande embuga kojja banzijukira nako mu kubeera naawe ku afande ono yafa ani waswa ya twali ku kiyengo ne waswa then netwogera ne ku afande otema okulongoosa system then ono ataani yagenze afande embuga kojja kano mbuga ate yani kano mbuga nali gamba tugende waliwo yatubuuza lwaki mugenda akewambuka kojja ewobulenzi n'otegeka olunaku ne mukubira n'aŋŋamba gita kale munajja mbalinze kuba nange yasaagala kufa nga ensi tetegedde yali mulwadde teyali mulwadde naye munani nga byansobera banzijukira twali bagenda ku sande wali ogambye esande nga lwolonze era nga naye atulinze wiiki eyo yennyini naye laba oyogera nti ku sande omusajja ate naafa ku mmande bali oga next week konze ne mutegeeza nti tujja kujja nti kale bantema nti mbuga ali mu mochale konze katonda wattu olde nentegeeza abakulu mbuga yafudde ki mbuga biki nga buli muntu yeewuunya paka yalina abakyala babiri ebintu by'abakyala bibiri obamanyi waliwo ow'empeta waliwo ono eyandibadde nti ow'empeta yanoba mulimu mu maka omulala aliwo omugole kati ne mubaamu entalo dead body nebeera mu mochale nnaku bbiri kati bwebeera ennaku bbiri paka meeting neetuula ey'abakulu mu magye ebintu by'amagye obiraba mukulu Kisubi yadde gitandi wano naye fayiro yange egyeri mu magye lwakuba eyange mu records tekyalimu yo baagitwala ndoza eri ku meeza ya President Museveni kubanga fayiro ya gita mu magye terimu komiti zonna ezaatambula fayiro nga bagisika bati basika tebakubalanga munamagye kati anti obulaba njakulaba omuntu omu president mubuuze wandekawa kubanga nsigama nga ku president kunteka kololo yennyini yagamba nti gita bana abakulu bagenda kuddamu kubonyaabonya kankuteekewa mu magye gange naye nga siri waamu naye nga yantaddeyo ng'omuntu we sebo gye banzijja ne ŋŋenda eruzira tugende ku mbuga akati mbuga kojja abakulu ne batuula bagenza okusalamu ne basikayo fayiro bagenda osikayo fayiro nga namwandu eyanoba myaka 18 yali mu fayiro era naba mistake y'abasirikale kubanga omukazi baba mwawukanye kati yeri yali mpeta bandigenze mu kyaki ne bajejjako kati myaka 18 omuto yafuga kye bakoze abakulu ne bagamba nedda kakati omukulu bwe tubala era mbuga azaalibwa kako taata we yali Reverend ate embuga yasika kati bwaba yasika ng'alina n'ekifundukwa mu buwangwa talina kuziikibwawo obulenzi alina okuddayo ku kijja ekikulu kwegana olaba byonna nga bikulu kati omukyalo ono omukulu yadde yanoba mu maka yazalamu abaana bana gwe nnyaba oyinamu omu kati tetufuddeeyo kyetugenda okukuwaako ka privilege omulambo kagusuleko ew'obulenzi ku lwokuna tegugendewa ku kijja ekikulu nekiba bwe kityo omukyalo omuto n'agamba nze n'okuzika sijja kuziika yati yaziise olidde omulambo ne gusulawo era ku makya ne bakuteeka mu ambulance n'aŋŋamba gita nze sijja kujja mbadde njogera ne Nagines mukwano gwange bonna naye yali muwala muto mu nsiko kadogo ne ŋŋamba kale naye wandize n'oziika bbaawe ebyo ensonyi zireke ebyo bivumo bijja kubeerawo naawe baliwo abalaba nti obeddewo mbuga yaganye kati gurupu eri ku muwala oli omukyalo omukulu naye neetandika babadde mu ssabo bayogedde bingi ne Kayanja byamunyiiziza n'agamba omuntu okufa kubaawo naye temuteekangamu ki zorozoto ebyo byonna byabyogedde eri mu kufiirwa kakati nga tugenda mu kuziika bwe tuka mu kuziika era abakulu beewuunyiza okulaba nga balaba pirikapirika pirikapirika ng'atudde bw'ati abakulu bategese bulungi bambi mbuga bamuyimiriddewo mbuga yabadde n'emikwano mbuga yabadde n'abakulu mu magye abeesiko 81 abayita gavumenti eno mu gavumenti President Museveni amanyi mbuga bajje n'okkoleta bamanyi mbuga jeno Katumba buli bwomanyi wano buli kabe bajje Jodongo kabebe twasanga mu gavumenti bamanyi mbuga kubanga mbuga yabeerako director nga ame council bwetuula directors be basoma munda mwali
Director Barracks and Stores yali mukasiri eggwanga nga wali surprise simanyi biki political commissars genda mbali mu division ngababuza ni division PC wembale mbuga ngamanyikidwa one thing mbuga yamanyika nnyo mu nsiko be bantu president Museveni byali yatugamba nganti nalesa abazungu mbuza abazungu kati bo wali bogera luzungu kubanga bo bantereki kyo batumukunde balonda nyakayirima baliralo ku bazungu ba boalebo era ebajja wali sebo muzeya ayogera mu luzungu be ba interpreting you know where we have been buying the logistics what kati nga walinoga ebiralo kati abasajja abo kyovolaba twabatya nnyo olwekyo bo baali basoma fe basebo ensekere zituluma n'oluzungu lwaffe tututegeera alaba era kati yali amangaza intellectual beba John Kazola betrayed by my leader beba Fande Simba bakage ba Jet Mwebaze ba Mujisa muntu katulaba line eyo kakati mbuga ffe twatulanga naye mbuga yeganya abajasi ba wansi kati benkoera muri records yali group yange mbuga omugenzi Kirijja omugenzi ono Kano kati yambadde Kano mu Court Marshal akolanga prostituta na faini Mujisa oyali kopolo era yansiberu ziranga prostituta naye nga aliko order era naye akyogera nga jita naye wabona nabwereze nakusibana nga sina kyakola jito oli mukwano gwange nga tuli mu timu ya mbuga kati Kano kati group yali eyo kati bali bakola mu office emu yo Rafaeli nga kopolo naye nga bwasoma part time bwalo ya bwalo waliwo sente za timu yaffe yali awo nga naye mbuga ye muntu waka wiri akachupa tekabula awesa yonna naye alinga kasiri eggwanga bia wabula kuruduwe ere muruka yepuli mugundi kibina ngebera mwaka chupa naga kamalo okuyiwayo ye bwatyo nga musanyufu nnyo musajja yambala smart ki kakati embugo oyo bali bamusubiza ebintu bingi nga balamu oba director kati bamutadde katebe ekyava mu mbuga neyekyanga naga naye kakati nasoma ndi intellectual bannange balonda banene babiralo bakuze batumukunde baba Mujisa muntu babo nze ndiriddawo nataka okwekyanga mpola nataka okwekyanga mukwekyanga nagamba maje ngenda galeka afane ko nayita mbuga namugamba lwacholeka amaje ebintu ebituka wa president era kayanja juzi yabyogedde nagamba muzeyi yantuma ngeno tule nembuga nangamba ebintu bya mwembikoye kangene nunde bulipu sam njafuna sente mumpisamu amaso nasoma musajja adiguli makeeraawo ate yasoma statistics byebichi statistics ngabo kyogedde kubalirira kubala abantu ba Uganda bonna goloza muzanyo bano babaze tebaweze ne kati ye statistics akati mukuru kisubi mbuga tuba tuliye mukuziika kwaga twali na yenyo era nga muntu waffe era ffe kyatulumanyo kojja badde yafanye mbuga kojja kati ate omukyala badde akola mu defense embuya nga support staff ate oli omukyala yajinese nga akola Mittal Hospital musawo ye mukulu omukulu musawo naye nga alina amanyikiddwa kati bonna nga bantu baffe era nga bwengenda embuya na mirembe banaye afani tikojja banagerayo ddi tujja kgenda naye nja kuleeta omuntu amukoleko interview nti naye mulete amukoleko afani mbuga alina obulumi munange embuga afudde twolekedde genda kuziika okutuuka eyo nalabye abantu bennabadde ssuubira nga malina abamu baafu naye nga bansiko ngani afani Lukyamuzi yali siginala wa President Museveni mu nsiko kati yakola mubyettaka President office nga ali awo obadde omanyi yafa ndudde nange mbadde kupirika nalabye afane na Lweiso ku myaka 19 gyamaze nga tayalaba jita nagenze ne mubuuzaako mwasisinga naye ekigambo kiyasoose jita onvumira ki za mama ngango gwe mama w'eggwanga naye bakuvuma ne mugambe ze ng'ambe ezo abakulete ng'ambo bakulimba nanga jita tuzze kuziika ofisi yange ogimanyi ojja kujja tukole ki twogere konze kale oyo ne mulekaawo afande kaya tugamba omugenyi omukulu yabadde afande na Lweiso nkale Lieutenant General then Major General afande Kayanja
Then Major General mulala afande Kiwanuka era be balinga abadde bakikira omukolo kakati abakulu abalala babadde waawo afande Ngobi Kano Ngobi atukuziza maje muno parade discipline ya maje byonna awumudde Kano yabaddewo wabadde afande Agnes Musoke yali muka omugezi Sabata gwowulira yali mukyala we naye Wansiko kyana mugumu yabaddewo wabaddewo afande Sande akuyira Masaka Barracks yabaddewo wabaddewo bafande Nakabale bamigadde bonna abantu bakyana mugumu abadde bajjuddaawo kakati nekitukola bulungi nnyo nti baasone bagamba brigadier gundi Kano gundi bakaddu bani benaliroza bafa ne bayimuka be batusane bagamba okuva ku major okudda wansi nga tokimanyi president yampa major nenyimuka ha ne balengera pirika bakoni batandiko nenda be amaaso wali yaga pirika uli wali baga yabadda yogera apa nagamba tetujja kuba malayo mwenna kimanya abalwanyi muri wano banji naye okuva ku major okudda wansi muyinza okuyimuka ko babalabe nenyimuka ha abakulu ne baga nenda lweso na jita kuva ku major kuka wansi ate mzee yamba hizo kuba major hizo kuba lieutenant hizo kuba captain sinajamba na mzee yakyogera nange nayimuse nange sebo nenyibira nange afanika yanjanga amwenya cyamuzine era muugwa sebo ndi Kasakwa ba general Kasakwa general iranze mbayita ba general manyo omuntu okyana namugumu kyana namwe byana namwe satu kyana namwena bwata ba general brigadier kitufu iranze senza ganti afane Kasakwa lieutenant sekitoleko lieutenant olide kubanga namugamba afande general unasemaje kati muzei basale batuta bapiganaje we mpiganaje mpiganaje goloza twatu kubabikola sebi yali mtu ya pilika kakati afane Kayanja nawa speech nungi nnyo afane Nkalubo mumanyi afane Kalubo yayogedde bulungi afane Kiwanuka omanyi kati Kiwanuka ye bamufuula abafa mu Buganda wano yabeera yayogera na afande Mwanje mbendaba naye musajja yagambye nabadde nva moloto waliwo gwe nabadde nveera okwogerera otuka nti Kiwanuka report kwa mbuga n'agamba nafiddwa sister wange ne namulese bagano maje ate embuga ffe tumanyi betwalyanga enfudu zaffe najja era badde yarese ne balwa ya CDF afani muwozi yawandise balwa nungi nnyo ne stamp nayogera byonna naye ebintu bya maje bye wawandika mu file sebe bateekawa era babisomye wali kati nze nakola article yange ngamba mbuga nzijukira ye namba 1010 sebo bayogera RO 110 1010 kati 1010 tetwandi muzise 1010 omanyi tongo yali 10 sewa nkambo 10 gundi yali yafananga namba ye motoka ye Drago 134 ne motoka yafananga RA 134 sebo nga yenga javuga Drago katabo naba Kayanja abola bali mu 100 yao babali kalege tulate basajja bakola atenga bandi badde no musate nafandika Kasakwa jagwa Kasakwa mu azaranka 10 naye ate namba bamuteka mu 15 ba officer wa lieutenant nenga Kasakwa anakuba Kano ba brigade era muze nadamu nakola by what do you call it reversing the winding singa rewinding singa dakema Kasakwa balina kuba ba brigade naye afande muwozi kanyiruga balwe kintu kyabaleeyo ayagala abalwanyi bonna abensuko kyana mugumu kyana mu 5 lanka zabwe zibaweebwe kubanga alaba abantu bakopolo jita pirika amulaba ku butambi sergeant yewunya agamba naye bana abaana obuzibwali omuntu ayingidde jjo manyi kati Kano kati yebuuza yali tebasoma but let them be considered kati jita bayogera ebyo mbwavuma naye nga afane Kano bakikoze bulungi bayasose n'omusala gw'aba officers bafunye so koja afane Kayanja yayogedde bulungi nnyo I salute you sir afane Lweso ne bamuyita yayogedde bulungi nnyo n'agamba kyendabye wano nange ngabwe ndi mu lugendo lw'okufa abagenda okunziika babano wano bwatyo netukubengalo bwatyo ali mu lugendo lw'okufa yagambye bagenda kunziika muli wano tusanyuka era ne bamusaba ekisinde ekino eky'abantu okubeera obumu kigende mu maaso gitakyendiko okunganya ba historiko bakadogo ba veteran bikipi si kibi
nalo afanya Nalweso naye yama n'agamba kino agenda kitukiza tubeere omuntu omu ngafe abeesiko twemanye n'abali mu service bamanye nti ebweru gye bajja tulinayo obumu olaba nalabye nga kintu kikulu nnyo era afande Embuga yaziikiddwa ng'omuzira w'eggwanga yasituddwa nga bakano amasasi gamukubiddwa olide yadde zabadde AK47 yabadde asaana kubibwa emizinga naye olwokuba nti ebintu byabadde byapirikapirika byamangu mangu muzeeyi yandibadde kubanga abantu ngaba bakoledde eggwanga si bano baminisita si bano bani ba Janani Luwumu abasajja abo bakola emyaka 5 gye twamala mu nsiko mukulu Kisubi gisinga ginaana muzeeyi gyafuze loita ku bitogo loita ku manzi ku bisamba twaita ku musamba muzeeyi tuvaane emigadde wena damu n'okuddako emigadde ne tusala bano bagenda okuba kabamba last muzeeyi n'atuuka eggalamba nagasale musale londa mu bolonda bakadogo bange bonna baleke netuteera ne muzeeyi twaita ku kisambo ku ggalamba abana bagwamu bana nga tulinde Museveni oyo akimanyi we yafeintinga n'olwakyo mukulu Kisubi Mbuga yaziikiddwa bulungi mu kitiibwa naffe twagala tuziikibwe kubanga ffe tuwaddeyo ku mitima tuziike bannaffe awo abantu abavudde Nakaseke Ekatagwe wateye bawadde ssente naye beetaddemu akasente bagende Masaka olide ekyansanyusiza afande Nalweso yaleese tata ya bbiya namba koti 10 n'agamba Mbuga yali mutamiivu yatwanywanga naye nange mwenyina ali lujuuju naye naleka munabunkukula naye kakati njala abantu b'ekitundu kino banywa bbiya sebo fuso zakiridde wali ne bajjako amakuleeti babaleetedde bbiya abantu banywedde ne basula mu bitooke ekite baleese emmere nayo bafumbye muceere bafumbye emmere bagabudde emmere ya buli kika Nalweso nga tayinza butayimirira ku mbuga Nalweso tasobola kubaawo emmere n'ebula State House yabadde obukadde 10 president byaweereza namwandu kwati UPDF yaleese obukadde buubwo sijja bwogera ne bukwasa namwandu afane kiwanuka n'abuwaayo n'asoma speech ya CDF kwega CDF naye ali kumulamwa omanye ebintu byaffe omuntu awumudde mmaje CDF nagambye yatandise n'abasikale officers bafunye akasente akawera yazze ku basirikale bafunye akasente akawera kati yagambye agenda kwata kuba veteran omusaala gwali owumudde nagwo mmaje ng'ogenda okuddako yadde ofuna mitwalo 9-8 yegenda okuba pensoni yo ojja kulinganisa n'omujaasi ali mu service wali ofuna mitwalo 5 ogenda ofuna oba ana okiraba wakati badde badividinga biki biki ofuna emitwalo 12 omuntu yakola emitwalo emyaka 35 olidde ofuna emitwalo 12 olina abaana 8 kati Embuga yalese abaana 3 ba diguli afande Nalweso yagambye agenda twalako afande Kayanja n'agamba agenda kunoonyereza abasabire emirimu wa bali awo batunula bati kubanga kati tata yafudde kitegeeza bagenda kufuna embuto tewali yaketa yafaayo okiraba ekyo nakyo bagamba kyeyamye ne bagamba bafe ku baana b'abajeesi kakati waliwo ekibiina kye bajenze kyajenga taifa ekyo nakyo weekiri ky'abaana b'abalwanyi ba orphans biki kirungi egyo n'amakubo malungi kubanga kikuliwo n'omuwala wa Kazini Margaret okiraba naye yuzi General Salegru n'agamba Kayanja n'abagana kati bagita bandi bakuyira bino ebintu namga gita liko bakadogo ne bano baana babalwanyi mwe muli balwanyi bano baana babalwanyi era Margaret yalina balabirira naye kati nze gita yosijjayo mwebaza banga ayimiridde ayimidde ate it is a format okulaga nti abaana babalwanyi we bali olidde simunenya sikola ki era naye mwagaliza olidde era n'abakulu bonna bafudde bafande Kayanja bafande Sale bafande Kanirugaba mukoze bulungi okuyamba omwana oyo kubanga ye yama olidde osanga tiwandi baddewo ani amanyi abaana babalwanyi naye okujjako General Sale kyayomba kiri eki ebiwayi ekintu kibeera eki muli bangi nakyejwe kiwayi bwagenda wa Sale milioni 10 Margaret bwagenda milioni 10 abantu mubeere omuntu ogu olidde kyobula muzeeyi yahetinga UFM ne FEDEM tulwane tujjeko abasajja mwate ffe tuli nswanjere ate ffe tuli kisisiita tubeere omukulu gumu tukole ki kati ekyo General Sale nakyakirwanyisa era yakikwasa General Kayanja ayagala ebibiina biri bikole ki kati abadde accountant wali agamba ngenda kubeerawo
kale tukawumbe nolwekyo nebaza bonna abavudde gye bava ne bajaziika afaana embuga era omulamwa gubeera ogwo nze gita gwe omulamwa gwe nnyimiriddeko bakadogo tubeere omuntu omu nyakoojo ebyo bibe byoyogera nze sina gwe nvuma nze sifumangako afande kulayije afande Nalweyiso mwagala nnyo Nalweyiso oyo gwolaba yambeerawo okuva mu safe house Nalweyiso yanzijayo neva mu kakiiko nankweka ewuwe nanga gitabagala kutta lwakuba ate nze napulukayo naye mu kupuluka nayefunamu wa president na mu meeting yana nebaza nanga gitakasa omusajja wamulabye naye ebyavaamu ate abasajja ne bakola revenge Luzira Makindye bichi Nalweyiso nere mumusobera nga netayinza kuyingira gasajja galiga omanyiga mpologoma Nalweyiso yagamba tebankuba essase mwenna mbebaza afande Kiwanuka omutima ogwo afande Jeno Kayanja omutima ogwo afande Nalweyiso watulaze naye ffe tuziika bannaffe naye ani ajja tuziika n'olwekyo tubeere omuntu omu tukole ekyo owulidde munnaffe bwafa tutegeezebwe ate be tufa abaveterani nga Kano afande Kulayije please media eraga omusajja oyo n'ebyafaayo bye nga bali mu service abasajja baakola naye twabaddewo kantu konna n'agataliko nali yagenda kataliko ngambe bana embuga wuno naye n'agataliko nfufu mbuga talabika media ya UPDF eveyo Kano yafudde mugende w'obulenzi mugende ewekako mukwate sacha coverage mugirage mwogende omusajja mutuyite bafagita bapirika twogere ensonga zino gamba omusajja yakola omusajja yali amaliba omusajja yakola bwati naye tewali veteran olufa Kawaga yakitugamba nti okujjako gitanga afudde njagenda nziike naye tewali nkola naye nkola nga bagitandise format eji batandise UPDF ngenda kutuziika kubanga tewali nnyo kyawukana just uniform gye tujjamu ne tufuuka civilian ne tuba maje RA mujje mutuziike olidde emmotoka muzituwe kubanga ffe tetulina mmotoka mukole eweewa ebidaala biki mutuwe ku masefuliya amatundubaali emmere mutuwe ku mmere omukolo gugwe munaffe agende mukuba amasasi kubanga yenkola naye kati lwaki veteran yafa naziikibwa n'ebidomola olidde buveeyo afande Nalweyiso kiwakoze yes yadde walese fuso ya bia yes egwa mulama gubeerewo bwe gutyo ne state house tufeeko gitabusoka yafudde milioni 2 gago gayambe ku family gwe mulanga gwange olukisubi nkwebaza webale nnyo tukyaza webale kufa ku balwadde kasirivu kasakwa baani n'abalala bangi bakadogo bwe namba tumira abalwanyi ba UPDF tewali gwe nvuma naye embeera gye tuyitamu yetwogeza bidonga tulinga abagenda okubuka tugende wa Katonda n'ekyo mwe namba agala nnyo Mukama abeere nammwe abatuyambye ku transport biki muna tubeebaza Mukama abeere nammwe weewaawo tweyanze ge afande Gita ndowooza mulidde ensonga etuuse bulungi kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweraba Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.